kuba kati Robert Kyagulanyi ewatali Uganda sawa zino gora waliwo ekitambula Robert Kyagulanyi abadde cash crop ya wano batya radio TV wa gochawulako porogaramu yona tewali yadde kati bazeeyo mu bya bulimi n'okulunda nkoko otegere kiyite ekyo nabo balinda kyakola ki kyazaako Robert Kyagulanyi taliiwo beba opposition abali wano bawamba di president wange Yoweri Kaguta Museveni kubanga yandi balemeseza taliiwo kati bajeko president Yoweri Kaguta Museveni Robert Kyagulanyi tibamuwaamu mulimu mu government yaabwe nga bamaze okuwamba kubanga gwe bazimba taliiwo byamulemye n'adduka nabibalekera president bamujjako ddi era kujjako omuntu muzibu nnyo ne president Museveni wayina kukyawa nnyo okulimba president ngu Robert Kyagulanyi ali mu firimu waba president abayaye bakulimba kujjako ensobe beerawa kulimba muzeeyi General Yoweri Kaguta Museveni ngu tiwala bamuyamba abayamba Robert Kyagulanyi nga bana abasirikale nga bamulimba nti alimba tewali bamuyamba tugenda jigulawo nino kuba kusazi owegomba memba parliament wa East tebogerwako bwasitukana gangenda kubanduka gwe toyina mikono Mwami Museveni mu polisi ya wangulu sijja kulya musayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo sijja kutuma muntu kuzinzijirayo atona byabakoma yategese kano yagenze muri kodi yensi yonna ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente bantu batonda sirinze ku TikTok siri ku Facebook siri ku Twitter emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nosiŋŋana ku Kasuku live abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13 ndi wano nze Geoffrey Mayanja ndi ne game changer gwendi naye onako olwaleero musajja muna NRM era ensonga zoogera twali naye omulundi ogwayitaawo ne twogeramu ku mulundi ogwasookera ddala programu gye twakola twali ne Sheikh Amyuka abantu mwamwagala nnyo game changer kitegeeza nti mumugoberera mumulaba eyo so gwendi naye onako olwaleero tuzze tuwayeemu kwebyo bigenda mu maaso so konzikirize game changer akubuuzeeko nsanyusa okulaba papa yes Mayanja oyotya jendi nasanyo wakayiseemu leero tewali tabu bibaamu naye bebale kugoberera omukutu guno mbabuuzizaako mbaagala abanjagala n'abatanjagala bonna mbaagala amina nganze owa NRM soka kutumira ku president wange alinze okurayira General Yoweri Kaguta Museveni alinze okurayira mu gwokutaano tuze kutunulira ku nsonga ezigenda mu maaso katule program bwe natambula amina nalabako abavubuka bali bambadde obukookolo nga bagamba mutajja kulayira wabalabako nga bagamba tebajja kumukkiriza kulayira omanyi wane Uganda President Museveni yakyogerako mabega kawo tewanayita na wiki 2 aba omuntu yena bw'aba ayina kyamwagalako yefuura ekitagasa
kataba bavubuka abayambara ubukokoro ne bagamba President Yoweri Museveni tajja kurayira. Olusi President Yoweri Museveni ayogera ebintu nga asaaga naye aba akitegeeza. Yagamba wane Uganda tuyina kukanga muntu na kutiisa muntu. Kati gwe atayina wadde ki uganuuta President Yoweri Museveni kurayira. Atajja kurayira. Omanyi wano abantu olusi beewunza. Olede ye President ali mu ntebe. Ate ye yawangula. Ye yarangiridwa kakiiko k'ebyokulonda. Ali mu bibiri. Kati tosobola kwawula eyalondebwa n'aliko. Kati ogano mukadde obogano ye yalondebwa. Aliwo goyagala okugana. Okyebuuza. Ndoza bagala kugana mupya kubanga go bagamba tojja kulayira ssebo. Kiringa okusanga ngu obwongo buwakana n'omutima. Waliwo ekitako omutima guyinza kukola obwongo butaliiwo. Tegusobola. Obwongo buyinza kukola omutima gutaliiwo. Kati which is which? Singa ngu constitutionally president bwaba agenda mu kalulu. Constitution egamba ki? Tegamba ngu wadde ali nominated ahandinga ova obuyinza tu ene oba tu eri Chief Justice oba Speaker no. Constitution era president asigala y'omu oba ye candidate oba yali mu buyinza. Omuntu yandi badasinzira ngu tajja kurayira singa wali wagituddemu. Okitegeere nga borabe Kenya. Kubanga kyemanye Kenya bwe badda mu bululu obuyinza budda ewa Chief Justice. Naye n'amawanga amalala naye ate wane Uganda kirala omaye abantu bagenda ne batunulira ebiri mu nsi endala nibagala kubiteeka nibagala bifaananyiza ng'ebye Uganda. Constitution egamba ki? Yes. Gwa muganda kurayira omugano otya batya osinziira wa? Otegere ekintu ekyo. Naye just boogeramu babalabe babayite kwatirawo kubanga wano batega abantu mu kamera niboogera ebyo. Kati bwe wabeerayo briefing oba meeting ni wabeera yawanika omukala ne president wala avubuka betwarabye bagambye bye bati nekyemanyi baagala ssente. Otegere ekintu ekyo. Kati naye bali benyina bagamba ngu tojja kurayira si be batuuka eri. Katuli ni bamuwa ssente n'ajja natemera bano. Kwetega kufunirako ssente. Kufunirako ssente si bya ddala. Kwetega kufunirako ssente kubanga oyina naawe kyolaba. Yes. N'ogamba bano bakola ki? Banoonya ssente. Kwa kati weebuuze. Yesterday narabye ripooti oba mu kakiiko kakosase. Boogera ku kampuni already eyasayininze okukola ekisaawa ky'embalala. Nibalaga ngu teriiyo. Naye gwe weebuuza ani yagireeta? Kampuni egenda okukola ekisaawe ky'ennyonyi embalala. Kati kampuni eyo teriiyo. Munnyonnyole kiki? Naye olaba amatankani. Ojjukira bino ebyo baakubanga motoka receipt, express receipt. Oyisiza bitaalo okoze ekyo, tegere ekyo. Yes. Ate nga bagala gikomyawo era. Ne obigikomyawo eta ku UDCL amasanyalaze ge waffe gano. Kebitaala bivaako buli kadakiika. Yes. Okikola otya? President ayitawo ne bagamba muyitewo mangu ne batagobera bitaala. Ekyo kikola otya? So waliwo ebyolaba ngu kwetega bwe katabakola rosi mwekyo ekiseera ne bamukuba ekipapula. Kati bakompiaringe ne bana abayimira mu kamera agamba tajja kuki? Golaba gye kiri.
baba banonya kyakulya wanagaya yegeturura wali muzeni gamulimba owaaye waliwo ebintu bingi ebigenda mu maaso ntera okulaba General Tafiire obutakkaanya kubanga okusinza ku byayogera alaga nti oba oli awo alina byatakkaanya ne gavumenti gyakoleramu era gyalimu gye yaleeta okusinziira ku ebyo byayogera era n'obutakkaanya bwe bulabikira ddala titakkaanya na CDF CDF Geno Kaine Rugaba tebakkaanya era nategeerako nti waliwo ne meeting gye bamuyitamu mu State House eyo ne bamuyita mu meeting nga bamubuuza sebuufaaki lwaki Geno Kaine Rugaba tomwagala ni kati bino byajjayogera ngalaga obutali bumativu agamba nti oba oli awo ebigenda mu maaso mu ggwanga ebikolebwa si bye balwanirira n'ebirala bifaananako bwe bityo kati olaba ebintu General Tafiire kyagala ogenda olabe historical background ye nga General Tafiire yes ali radical and direct nekyokubiri awantu wona awaliwo ekigenda mu maaso ekiri progressive wajja kubeerawo okusikanga n'emiguwa batya saawa zino naawe olina batakkirizaganya naawe ebyokola kati General Tafiire okwogera sigamba ngu tayagala General Muhoozi just ekyaba kiteekako ngu tayagala General Muhoozi banoonya byabwe nga nze nga bwe nkiraba waliwo okusanga ngu nga bwe tukiraba saagala kubeera nga kasuku ngu ffenna abali ku YouTube tukola ssente ngu tukagawadde tukola bukadde butaano gamba gwe gwokola obukadde butaano kati nga nze mu ndaba eyange nti wali lutalo gwa two Genos nze nga nze ebya Geno bisigale byaba Geno kubanga ffe nga bantu ba bulijjo tosobola kubitegeera kubanga bibeera behind doors oba tobitegeera naye sirabako olutalo lw'amaanyi awo wadde yagamba ngu ye tasobola kuwagira General Muhoozi kujja ku bwa pulezidenti ekyo yakyogera nga ye ng'omuntu kubanga saawa zino singa otuuza famire ya General Tafiire bo bonna bamuwagira byakola basobola kubanga bonna tebamuwagira so ekintu ekituufu kyonna ekijja si buli omu ng'ajja kukiwagira gwe n'ategeera ngu kirungi batya otafunye abakuwakanya gwe otafunye abagamba kweri n'osanga ngu vuga 180 ku kkubo ly'olaga oyinza kugirinya tosobola kaba katego owulira ekyo so ne weeba General Kahindo Tafiire mu famire ye bona tebasobola kumuwagira nga warangu saidi era yaffe eya PLU oba General Muhoozi golowooza wadde bonna bali mu PLU bamuwagira oba NRM yo nemuwagira nedda era ojja kufunako abakuwakanya ate abakuwakanya kankubuulire be batuufu gy'oli kubanga bebakulaga gy'olaga kubanga bana bakusuusuuta bali ku lusegererwo ate bebasinga obulabe bakutomeza otamanyi kyekituufu kubanga checks and balances ziri kuki gwe weebuuze nga NRM ekibiina waraba bakiwanda bavayo bagamba ebyo PLU byekola
tetubitegeera tebakkiriziganya nabyo naye olowooza tibaagala muhoozi basobola okumwagala nga ekibiina kye bikikola tebakkiriziganya nabyo ne bwebe walaba wano ono omukyala w'ebusoga eyali secretary general ow'ekibiina bwe yali ekuba ne Todongo ni bonna bali under piremu y'ekibiina kankubuulire awali enkulaakulana y'ekintu wabeera okusikanga n'emiguwa buli omu tasobola kukkiririzaamu kati gwe ku porogaramu eno tebakubiranga kesimu bakugamba bino wakoze biki bibaamu naye wali oweddeko amaanyi nogamba kambireke nedda so tibagitwala nga nsonga nnyo ngu waliwo olutalo ne General Muhoozi ne General Kayindo Tafiiri anze sirabako lutalo naye abakyayipinga nga bw'olaba ngu ababadde bahayipinga ekyakabanda ne Gashumba otegere ekintu ekyo naye watali nsonga just mbagana yebeeganye kubanga wona wanta waliwo ekikulaakulanya n'ebyenfuna wabeera okusikanga n'emiguwa n'obwogenda wa Holerand yeriwa wano ku nsi Mecca waliwo Mecca waliwo Yitale bwe tobalaba ku bagenzeeyo okulamaga Mecca beekuba beesikanga n'ebitogi lwaki bweba eri Holerand waliko abakumi balina n'emundu ku Holerand bagenda kubbako ejjinja eryo yegamba wano bapasita batambula n'abakuumi abasajja ba Katonda abagamba nti Mukama bw'atakuuma bakuuma ekibuga bakuumira bwereere naye bo batambula n'abamundu kati gwe weebuze lwaki kyogamba bwe yafuuka pasita eyali alina omutima gumu neefuuka ebiri kati emundu zimwetoolodde tibamubbako omutima gwakubiri kitegere kintu ekyo bwe wafuuka kyoli kati n'ofuna abakuumi kiki ekyakweyongerako ennyonnyonnyonyo ky'okuuma ekyo ky'otaddeko ne Lusesebula Nsozi bakukuume ogyeko nga balina okuweebwa obukuumi mu constitution pulezidenti ba chief justice mu mateeka naye ono bwe yafuuka omanyi buli omu kati yeyita sereebu n'asaba obukuumi kiki kyayegaseeko ku mubiri gwo olyoko waliwo ekitundu ekyafuuse gorodi kati kye bakuuma nedda naye amalala bayithawo abantu tebategeera lwaki omuntu obeera n'obukuumi ekitegeeza tiweesigana bulamu bwo kubanga ojja kusanga ng'omuntu alina abakuumi alina embwa alina abakuumi bweru ate ekisenge waliko kufulu mukaaga alina n'emundu gyatambula naye mu kooti wano naye waliwo liiso ddene ebyatabimanyi so mu butuufu bwennyini sometimes abantu bakuliyetingako ebintu kujja ku bantu ku mulamwa kye babaddeko naye oluusi waliwo entalo zirali ne Sassale naye tageti byanfuna kubanga ndi musanyufu kusanga ngu pulezidenti abiraba kati bamwetega era kankubuulire omanyi buno bwe bazanya mu butale anakalengedde oba yekyesi anakalengedde kalya kati muzeeyi kye bamuzanya nnyo kubanga sookolanga ekintu kya alien skin wadde tubadde yeeyo alien skin ebyamutuuseeko ne olowooza muuvu kiki era buli omu akyebuuza muuvu kugendo wa pulezidenti
bamugamba omuzukuru wali mu bulabe muwe paratuni bamukuume akuumibwe kateeri ka budget kafulume owulira ekyo bwe kafuluma katugamba omwezi wafuluma obukadde 100 eno wagendayo 3 7 zisigala ki mu batezi ba ddiiro. Kati wano bakanyufu bangi bana oguyise nga tirako amasanyalaze gano. Yes. Bakanyufu bangi ate kati kubetawuluzaako kintu kinene kubanga it is a mode of corruption but indirectly kubanga bawano si ba mafia. By the way, Uganda tikuli mafia. Nalaba Gilbert Bukenya gamba nti ba mafia bali bamuse. Bawano babbi. Bawano banyazi. Nego manyi mafia. Kati kankugereze ng'ekitundu kye Makinde singa kirimu ba mafia. Singa kye sisinga mu obugagga mu Uganda. Singa kirimu ba mafia, singa kye kisinga obugagga. Kubanga buli kyenkulaakulana kyonna wandisanze abantu be Makinde tibasasula masanyalaze. Yes. Anti mafia yatowa order. Wantelu kusasula masanyalaze. Abantu be Makinde n'osanga Makinde katugambe Gombolora oba district tesasula mazzi. Era n'osalako amazzi ge Makinde government egwa nge South Africa. Singa eno waliyo ba mafia eno wandisanze ngo mafia owe Makinde yaragereyo tibasasula ne license ne TV tibazisasula ne internet wabwerere lwaki kubanga tibagala mafia akole sasage government egwe. Bwana beita babibbi baferefere. Wano tetulina oba mafia tulina bafere. Kugolinga ba mafia kuba wa mafia bwa sibukawa Italy. Zi AC Milan. Just bachuse kati. Zi AC Milan, Inter Milan. Zatandikibwa ba mafia. Nibuveyo Sicily. Nibagende gundi Colombia. Yes. Norwalero. Era ng'omuntu asobola kuwa mafia chichi babalinda kuba wano waliko balinda agent wa Pablo Escobar. Oba bamukwaza waki bisere bya 9 naye wano babbi tewali ba mafia. Negwe ba mafia kiti mafia kibanda kubanga omuntu agenda n'agamba nalabo bayalani wali omuvubuka bamuyitaani abeera ku TikTok Kalibara mukwano gwange Kalibara nkutumiddeko kyali wange simujolonga naye yali agamba ngu ba mafia President Museveni ya mafia asooka yagenda musiko n'awamba government webale nnyo mafia asooka ekibanda asooka naye waliwo mafia tura ku City Square. Tewali katugambo tangu Robert Kyagulanyi yekweka yotasobola kwera mafia waliwo muyekera tura ku City Square. Tewali n'awamba government tewali. Kati wanu tugerageranya nitwogera ebintu mu butamanya n'obutafumiitiriza. Gwe weebuuze mu kufumiitiriza kwa ddala ongambo yise ku express si kyekyo osasudde 15,000 kati express eyo kusasula 15,000 naye 15,000 zisasudde ticket jo sasudde eriko number plate yo ne bwoba oddayo osasula ndala. Yes. Lwaki receipt tesasula to and fro era buli omu kyemulugunyako buli omu kubanga ticket yange yebeera mu namba eyo wakiri ne bagiteekako expired date Saturdays kitegeeza before Saturdays ebe kyakuyisaawo. Yes. Otegere kintu ekyo kati obwo mafia bubbi abo buba bubbi kubanga otanayingire kuba eryo wategedde ngu tiwali petrol station nonywa wala amafuta ku Starbucks. Yes. Tibajeko omusoro bagujeeko n'otuuka wali nosasula 15,000
n'ogenda nodda singa ofune kikutataganya odda era osasula meka 15 mu butikitiki singa otuuka mu maaso n'ogamba ha neerabidde ku simu yange oba ekintu kyonna 5 kati bubbi bumafiya obwo bubbi kati oluusi gwafumiitiriza nnyo n'olowooza nnyo gw'olumwa kyobwala ebisinga bitusesa n'osanyuka busanyusi naye ebintu kukyukamu sisitimu n'ekyuka ekirungi pulezidenti Yoweri Museveni yagyogerako n'agamba bantu bange bali mu sisitimu bagyonoonye ndowooza wakirabye ne Rwanda Kagame ne baofficials we Katonda bakube embooko n'abagamba lwaki timudde wammwe otegere ekintu ekyo so twogera ebintu si mu bukyayi naye eddoboozi abatasobola kukyogera kubanga abantu basomye naye we beeyongerayo kusoma emimwa ne giziba njagala ombuulire porofeesa yenna asobola kuliviiringa ekintu ekyo weebuuze ani yatuula mu miitingi n'awanika omukono bw'ati n'agamba kibeere bwe kityo ye muntu ow'ewaffe alima oba yasoma yasalawo kusinziira ennyingiza ye oba yasalawo kusinziira ennyingiza y'abantu abali mu nsi eno ne kalensi obuzito bw'essente zaffe gomanye 15 gye kiri 15 nene ndogeredde ku motoka zino entono omanyi kyekitegeeza 15 kimanyi musaala gwa muntu olunaku si na lunaku naku 2 kubanga waliwo omuntu ataweza abasinga golooza osigala kolera meka eryo nabakyabawo emitwalo 7 8 nga 7 8 10 webazanyira teziwera wadde 2 5 teziwera kati naye wali osasudde 15 otegere ekintu ekyo kati eyakisalawo osanga profesa lawyer engineer alina PhD kati ensobi zonna eziriwo zisibuka ku baasoma kubanga omuntu kati weebuuza omuntu omulereetingira ku ki ku magezi ge yasoma oba ku magezi g'obuzaalirwana kubanga kati saawa zino nali njogera ku kibuga Kampala ningamba Kampala katale si kibuga kati genda obuuza bali mu maduuka downtown Kwaliseero Jessico ku Boost House buli kizimbe kiri awo kati bategedde ngo bali tibaali batembeyi baali bakasitoma okuva abatembeyi bafuluma ekibuga tebakola njagala oyite mu kibuga omwo ogende ufunemu amaduuka abanakkiriza kwogera obabuuze bukyanga batembeyi bavaawo kiri kitya bakkiriza ngo bali tibaali batembeyi baali bakasitoma bali bakasitoma baabo tibaali batembeyi baali bakasitoma oyo abadde abavuga ku makya kawungeezi kubanga ono yayimiriranga wali gwe Mayanja n'olaba olugoye olwo n'olugula n'addayo ku dduuka ly'oli afunyeeko 2 n'aleeta olwennyini n'alusaako kati oyo mutembeyi oba kasitoma w'edduuka eri aba kasitoma w'edduuka kati saawa zino bakifiiringa ku Kampala katale si kibuga nzija wano ku street awo wayimiridde bwe musanze ne mugamba njagala kagoye bwe kati n'akulimbalimba mbu kali mu store n'adduka n'agenda ku dduuka n'akajjawo kubanga tayina kapito ezimuto ala Beijing kuleeta ebintu ebyo oba kugenda ku store n'asala ki endiboota eyo naye asobola kumwesi tayina na sente n'ajja wale engoye 5 engato 5 biki kubanga lwaki kugamba ngu Kampala si kibuga katale ekyanja olabayo ndabayo bw'oyitayo wafaanana watya si wabi
Wayonjo ekyogamba ebyo ebizimbe byagwako bugwe. Abakola estate eyo bakola pulaani yaayo. Kati abantu abaagula Kyanja babatwalayo ku mpingu asobola yagendayo. Kati kwe kukulyetingako ekibuga ekirala oba ensi endala naye munda mu Uganda. Kubanga weebuuze waliwo ebitundu ebirala ebikyuse Mirembe Villas ku express awo olabayo obuyumbayumba nyumba z'amaanyi babagobayo nedda kubanga bakipulaningira. Kati n'ekitundu ekirala bwe kityo bwe kyandibadde ekibuga ne bakireka nga kino nga bwe kiri ne bapulaninga ekibuga ekirala ewalala. Kubanga bano abantu abali mu kibuga muno baavu strategically historically kubanga obusenta n'obukulaakulanye butandikibwako gavumenti. Abantu babutandika nze ne Mayanja n'oli niteeka wali nateeka n'omulala naja niyeegatako kati n'oyitamu n'ogamba wano nowakuze owulira gavumenti nekola ki nebuukira naye si gavumenti ekitaddeko nga bwolango bazimba express kubanga nzijukira bazimba express nze nali siragula motoka nibogera oluguudo banarusasula ngamba ate nze nazisasula be bamanya banayitayo naye kati sisasula muluka ogirina owaye nabo njagala okutwala waliwo bize byogerwa ddala okikkiriza nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa NUP nti waliwo abasirikale abamuyambako okufuluma eggwanga nga basirikale ba gavumenti ya wano naye kati waliwo ekikusobe bw'odayo mu bitabo bya pulezidenti Yoweri Museveni n'abalwanyi abalala babiwandiika boogera ki boogera batya boogera bo bayambibwanga batya otegere kite kubanga bw'oba oyagala kukola litmus paper oba kasengejja kwata general munene mu Uganda akanjogere ku respectable general let's say like Ivan Koleta ayina family oba ne bajena abalala bazadde bayina abaana bakola ki kyogamba bona babawagira oba tugenza oyina omukyala si kyekyo byokola biwagira gwe toyina bakuwakanyewo asobola kubanga by the way omuwakanamu oyina baganda n'omugamba ngenda kukola kino n'agamba tewalikoze bwotyo kati olumu nenkireka olumu nenkola olw'empaka omanye waliwo ebikusobera gwolowooza abali mu poliisi abali mu security abali mu magye abali mu prisoni abali mu sarasini bonna bakwata n'obusaale gwolowooza bonna bawagira gavumenti ogambye otya abakwata obusaale baseculiko baani gwolowooza bonna bawagira gavumenti nedda kankubuulire kino tibakitwala bubi kubanga waliwo ekyerabira abantu baganda baffe basisita baffe mulaba bakuumaddembe gwolowooza bavaawo bava mufe abantu bava muffe bw'ajja mu yunifoomu nadde waka asanga yani asangayo bantu ba bulijjo be yavuddemu asangayo komanda we kati bw'atuuka ewaka omukyala we olowooza awagira kyawagira usooka weebuuze bw'ajja mu yunifoomu nadde ewaka n'agiwanika wali ku musumali waggulu n'atuula ne bamuwa kacaayi ng'ataddemu ekipale kye ekimpi ne kitishaati n'anyika ka TV n'atuula n'alaba mawulire n'alaba embooka enyooka okiba atunulira ku bbawe bw'ati
naye amulaba y'omu naye abadde abakuba otegera ekyo kati wano gavumenti yange gyenjagala nnyo eya Yoweri Kaguta Museveni humanity obuntu bulamu obuntu bulamu tikijja buzi mulina kuba mulowooza nnyo kati Robert Kyagulanyi naye mwenyini abamuyamba tasobola kuboogera kubanga mayinza kuba kale bayinza kufuna obuzibu nga bwekyali kubanga history repeats itself kujjako ensobe ebeerawa kulimba muzeeyi General Yoweri Kaguta Museveni ngu tiwala bamuyamba abayamba Robert Kyagulanyi nga bana abasirikale nga bamulimba nti alimba tewali bamuyamba kubanga kati gwe ebiseera bya Amini abasirikale abayambanga President Yoweri Museveni bali mu gavumenti yani abayambanga President Museveni bali mu gavumenti yani bali mu gavumenti ya Obote omugenzi eri tumwine barumba Kabamba basanga yani yabawo information kurumba Kabamba Jeje Odongo yali musirikale wani yali Obote kati spirit yambala bali goroza yavaawo nga bwolaba ngo omwoyo gwa Ken ne Abel ogw'okutingana b'enganda ebiseera bire byaliwo ne kati gukyatambula b'enganda tebatingana batingana omwoyo kitegeeza gukyakola ki gukyatambula omwoyo gw'enkwe ogwa gundi Yuda abantu tebalyanga menkwe wana abantu banaabwe kati spirit eri ekyalondoola ey'abasirikale okuyema deda ekyoyina kumanya saagala mu byawule abasirikale bantu nga ffe bava mu ffe nabo mubasaasira yensonga lwaki katukuwa ekyokulabirako nti ogenda nolaba gye tuvudde mu kampeyini awo nolaba abasirikale nga balinga bana naye nga abasatu batabuse bakuba nolabayo omu ngalinga gyabatatira okitegeere nga linga tibanemulekeraawo ngolaba ti kyemuyisizaamu bububi oba olyawo nekirala nkubuulire teri muntu muzibu ng'omuntu wa bulijjo ŋŋanze golowooza omuntu mwangu kati owulira nga America eweesa zimizairo Iran zi supersonic bazisindise eno bazisindise eri kutante kutta bantu baziweesa naye nga baziweeseza kutta bantu ne Katonda yeekweka omuntu omuntu si mwangu ne Katonda olw'obubi bw'omuntu obutabira bwangu yamwekweka kyobora nga olwaleero bw'ojja n'ogamba ngu Katonda yandabikidde bakusa n'amayinja oyinza kuwa evidence ng'owamulabye otya kumutulaga kubanga gw'omulaba weka kati kampuni owera ngu zikola byakulwanisa bya butwa mizairo zimyukiriya bazikoleraani muntu ekyo kyerabira omuntu ngu bazikolera gwe nze naawe ezo zi supersonic ezora ezidduka emisinde dakiika 5 evudde era etuuse wano tibagikolera kukuba motoka ezo bw'omuntu owulira bakuba bomo e Japan Abamerica naye wali owuliddeko lipooti yonna ngu wafudde ente 10 ripooti ziba z'abantu wafudde endiga meka wafa abantu kitegeeza babikolera omuntu si mwangu ate nekirala golowooza containinga abantu kyangu si kyangu kubanga olabobera ku sefuliya ya muceere ng'ogaba ne bakutabukira kati nkoze ntya bannaye bano bakoze ntya kati Mr. Mayanja n'abasirikale
ab'amagye ba poliisi nze sisobola kubanyiigira ngu bakoze kino na kino na kino. Abantu si bangu owulira kubanga totegera mutuufu natali mutuufu. Omuntu alinga amasanyalaze oyo omwewombeefu nnyo ye mubi. Kubanga ebintu naddala Uganda yaffe eno etuvuze speed batya kyekiri kyenkugambye. Baprofesa abandi badde bagayidinga abantu babivaako. Nkuwa ekizampa ekirala ekikyankalanyiza ensi naddala Uganda n'ensi yonna kumpi. Bw'oteekako ebirango byonna bw'osaako TV bw'osaako amasimu bw'osaako ki baranga kwewola sente. Naye wali olabyeko baranga kusevinga sente? Basinga kulanga kwewola. Naye bw'oyita eyo osinga kusanga ki ebigambo biwandiise ku mayumba g'abantu. Bank property not for sale. Not for sale. Lwaki? Bank financial system yawa nesobola kuvaayo n'ebinyonyola abantu. Nejjukira abasawo bagamba omuntu kuba olyawo otudde omanyi ku banka ninayo bukadde nga 5 butaliko abanja kisitula immune system yo kusigala eri stable. Kati weeba kisobola kusitula immune system yo inayo milioni 5 mu banka owulira oli confident ate bw'oba olinayo milioni 5 za banja. Namukwano gwange yaŋŋamba kuba yali musuubuzi n'awummula naye kati yeewola bw'azimba yeewola bw'akola ebirala bw'azzaayo bw'atyo kujja mu mayumba ge. Naye yagamba nti ennaku z'okuzzayo sente mu banka bwe zituuka naye nga sente tanaba kuzifuna sisitimu ayifa n'abangawo era ye okuddamu okukola mu kisenge ng'amaze kusasula. Kati bw'ova wano n'odda ku bwongo osegere ki kati basobola kuvaayo financial system ya Uganda ne banking system nenyonyola abantu lwaki okwewolera kwa Uganda kukyabalira mu minutes and seconds and in 24 hours. Kweyabaye ngu Uganda tukola 24 hours tukola sawa meke kinono nnyo esaawa 6 kubanga ozukuka ku maca n'otuuka ku mulimu sawa 2 sawa 3 sawa 4 sawa 5 sawa 9 onyuka kitegeeza okola sawa meka sawa 6. Okimanyi ne bweba weebase esente za banka ziba zibala ne bwe batokola bwe baba bakubala. Kati Mayanja leero bakuwadde milioni 10 leero nga asatu ozaayo milioni 10 oba ozizaayo mu magoba oba ozizaayo ze bakuwa kubanga sente ze bakuwadde tiziriko window period oba ya myezi meka 3 kitegeeza zennyini ze bakuwa ozaayo ki ze bakuwa zennyini. Kati obuntu bulamu bunaabeerawa whereby ngu immune system y'omuna Uganda esigala yeetuurako ku lw'ebizibu ebimwetoolodde. Financially, socially, n'oba olina ky'oyagala kulaba kikumala mu ki maanyi. Naye teri abaasoma ba professors ba PhDs asobola kuvaayo n'anyonyola ekintu ekyo n'abuuza lwaki twasigala ku system y'Ebungereza mu by'essente nga ne system yabwe ekola birala naffe neyaffe ekola birala ekola 24 hours. Buuza abali Bungereza bayina zi shift wano waliko shift tewali yadde okitegere kiyita ekyo naye sente zisigala zibala mu 24 hours mu minutes. Okitegere kintu ekyo so ebintu ebisinga bikunyiga bunyizi n'obiyitako buyisi n'osirika busirisi n'obireka n'obireka nga bw'obiraba kyobwalanga gwe alowooza nnyo gw'omenyeka nnyo. Nga tumaliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu waatali NRM ne gavumenti emirembe bagirina miyitirivu kujjako bayina emirembe ba opposition batya bano
aba NRM bafa abagamba bazimba Kyagulanyi kubanga opposition yoma yimira nagamba nupu si kibiina kya byabufuzi kubanga president wacho yadduka n'agenda oba olinga ategeeza oba yanoono yakyogera juzi naye yali presidential candidate oba otegeeza ngu kyewalimu nawe wali tokitegeera kuba kati Robert Kyagulanyi ewatali Uganda saawa zino gora waliwo ekitambula Robert Kyagulanyi abadde cash crop ya wano batya radio TV wa gochawulako programu yona tewali yadde kati bazeeyo mu bya bulimi n'okulunda nkoko otegere kite ekyo nabo balinda kyakola kyazaako kiddawa dda ku opposition bona nga bwobamenya mukwano gwange gundi Michael Mabike ewerinya Michael Mabike Michael Mabike ebintu bikyuka ebiseera bye ne Sematimba 2010 akaruura ako ka 2010 Sematimba Lukwago Michael Mabike none yafa saawa zino Robert Kyagulanyi taliiwo bebo opposition abali wano bawamba di president wange Yoweri Kaguta Museveni kubanga yandi balemeseza taliiwo kati bajeko president Yoweri Kaguta Museveni Robert Kyagulanyi tibamuwaamu mulimu mu government yaabwe nga bamaze okuwamba kubanga gwe bazimba taliiwo byamulemye n'adduka nabibalekera president bamujjako ddi Saabalwanyi tibasobola abo bebo president Yoweri Museveni yagamba beetega kufuna kasente wamanze timunyigira mikwano gyange bambaagala nnyo siina buzibu namwe naye beetega ne beefula ngu opposition naye baagala mu kufuna sente mu NRM bajja mu nzikiza kubanga kyowala ngu wavaayo omwomu n'obeerawo n'olaba gundi Yusufu Sibambi avuddeyo n'olaba ono avudde n'abalala bajja bagenda kugira ddala mu kamera naye bo nga opposition tibalina kiddako nga Kyagulanyi taliiwo era kujjako omuntu muzibu nnyo ne president Museveni wayina kukyawa nnyo okulimba president ngu Robert Kyagulanyi ali mu firimu waba president abayaye bakulimba General Yoweri Kaguta Museveni Robert Kyagulanyi abagamba ngu manya mwamu wa sente na furuma bakulimba kufuna byabwe kyogamba government yasasola Bobi Wine agenda gyonone bweru nedda kyobola bangu saawa zino opposition basookoledde opposition abasigadde wano tibalina kiddako bintu biyaawo batudde nabo tibalina kiddako ekiddako tebakiraba nabo balinze kulipira ku program janakola ki janaateekako kyobola bangu buli omu yeebuuza Robert Kyagulanyi ali biki kyobola ngu you must study Robert Kyagulanyi kubanga yali kubakozesa ensobi akubala mu maaso kuba kati saawa zino oyinza kusigala ogamba ali mu Amerika anoonya byakyazaako bino ebyabalaga mu kamera ng'ayogera si byakola tali mu kamera gwolowooza sisinkanaani bani bamutadde kama byateekayo ebifaananyi ne zividiyo birala ku ebyo byali mu kukolayo kati bwasisinkana atwala security international security mu UN bya mu kamera bwasisinkana akulira CIA bya mu kamera oyagala ko ngamba ngo Uganda timuli ba CIA mwebali
What are you talking about? Kati ebibeera behind the camera birara ku bye tulaba. Tunuulira President Yoweri Museveni ayogera bwe yatuuka Libya gundi yaraganye kumusinkana Gaddafi mpaka kyusize linnya ka atono kubanga kati bye bakola baabiwandiika kati abaana bali mu kuteeka notisi ze baasoma mu bitabo bye bawandiika okitegeera ekyo kyoga bino gwe wagwamu bigwe ebisinga obisomi kati omusomesawo awulira atya buli lwannengera bamusanyufu kati bw'ojayo ke wamukweka naye n'okasoba mu kitabo kale naga ne kano omwana yakalabye kubanga kyowola ngu saawa zino buli omu agamba ngu General Kaguta Museveni president wange replica y'Obote kubanga gaana okirize President Yoweri Museveni mugezi nnyo ne n'Obote nge yaliko nga prime minister biseera Uganda efuna independence yali mugezi nnyo yes kubanga omuntu eyakyusa ensi n'agifuuka republic eyali kingdom eyali prime minister n'afuuka president n'afuna title si kyangu kubanga ne bwe baayagala kugaana yabakuba mundu n'abajjawo otegere ekintu ekyo so tiwali kigwako bugwi nga muzimu ebisinga biba biteeketeeke naye oba olina kuba olowooza nnyo kusuka ku kyolaba okay kale tweyanza nnyo tweyanzeege game changer bye bigambi by'olunaku olwaleero tubadde naye musajja muna NRM era ensonga azoogera nga bw'aziraba so bye by'olunaku olwaleero neyanziza okuba nti tuwayizaamu bibaamu badizemu naye era kanziruke amiina kale katumuleka adduke naffe katugende tukwasaganye ebirala Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba boodabooda bakutu
lituuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kubabutoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza Kibyago kuserengeta mu Kulubagga.